Abakozi b'ekitongole kya KCCA nga beegatiddwako abatuuze b'omu kitundu ky'e Kasubi mu ggombolola y'e Rubaga bakedde wannawankya okugogola ekitundu kyonna mu kaweefube ekitongole kino gwe kiriko ow'okutumbula obuyonjo mu kibuga Kampala. Bano bagogodde emyala egisinga obungi mu kitundu kino ko n'okukuŋŋaanya ebisaaniiko ebisangiddwa nga bisaasaanyiziddwa okwetooloola ekitundu kyonna. Akulira eby'obuyonjo mu ggombolola y'e Rubaga Joseph Kirabira awanjagidde bannalubaga okukuuma obuyonjo okusobola okwewala endwadde. Omuntu amanyi nti nno ye yalina okusooka okwerongoza KCCA neekola ki neekwasizaako. Era ojja laba nga mu ngeri ezimu tuyinza okugenda mu community okulongoosa naye abantu abamu ne batula butuuzi ne bagamba mu ki ekibasasuza. Ono era akubiriza abakulembeze b'omu muluka gw'e Kasubi n'abatuuze okukwata obulungi ebintu ebibakoleddwa okukuuma obuyonjo mu kitundu kyabwe. Kirabira agamba nti singa abantu bongera ku nkolagana yaabwe n'abakulembeze kijja kwongera okutumbula omutindo gw'obuyonjo mu kitundu kino. Twagala okulaba nga liida asookebwako wansi alina omulimu gwakola okulaba nga abantu beeyonja. Kyekisinga okuba nga twagala omukulembeze bwe bakolagana n'abantu naffe kitwanguyira okulaba nga tukwasaganya ne community. Wabula kansala w'ekitundu kino alaze okwennyamira olw'embwa ezeeyongedde mu kitundu kyabwe ezitaayaaya nga zandifuuka ez'obulabe eri abantu be. Mwaka guno bwe kyagutandika keesi z'enkakasa nze zaakalipotingibwako wendi kansala embwa ennumye ziwera ddala eziwera 20. Kati mu bbanga nga lya myezi giringa 3 teginnaba kuggwako. Kale ugambo kiraba nti nankani nnene nnyo eyo. Ekitongole kya KCCA kikyeyongerayo ne sabbiiti y'obuyonjo ng'olunaku lw'enkya bagenda kuba mu ggombolola y'amasekkati g'ekibuga Kampala mu muluka gw'Ekisenyi.